Ze sizanya blame games. Abayimbi bayine bet obuta associatinga mu kintu kye baagadde. Okay. Nze sagala kutandika gamba nti lwaki omuyimbi gundi tazze ebyo si byange. Okitegeera. Buli muntu waddemba alina right ye okujja oba obutajja. Abayimbi bangi by the way bayina ebintu byabwe bye bakola, bayina ebizibu, bali mu kuba nnyimba, abalala bali mu kufiirwa. But what is the bigger picture? Kasita baliwo tuzze n'abayimbi abaagala okutwegattako obudde tebunnayita bayinza obutetwegattako ku kino n'ekiddeko ne because it's going to be year after year. Okitegeera. So si kye kino kye tusembyeyo okukola. Okutya kwa butonde era teriyo muntu atatya. Okitegeera. Yes, oddayoko ku drawing board noga kati byenjogera bigasaani. Ekitegeedde. Bino eby'excitement bano abaana ba pressure bye balimu naffe gye twasookera. Amawulire si kintu kya muzannyo. Amawulire geetaaga oba owa abantu amawulire weetaaga obwegendereza obw'ekitalo. You are playing on people's feelings, you are playing on people's emotions. Bad news can end career. Negative news can bring stress. And at the end of the day, it can bring pressure abantu ne bafa abantu bafuna cardiac arrest. So naffe nga abakola amawulire tulina okwetunula tuleme kubuleeminga bubuleeminzi. Naye lwaki kino lwaki natidde bw'okola ebintu byo mu mateeka era ojja kwesanga ng'ebintu bikwanguyidde. So kati twaddayoko ku drawing board ne tubaako ebitonotono bye tukyusaamu ne tutambula. Bannaffe abataakyusa obalaba bali mu makomera bazungana balamuzi. I used to talk to him every day because yakolanga live nankubiranga ku byagenda okwogerako so that tulema conflictinga. Isima mu bulamu bwe teyanvumako. He used to defend me in everything. Actually, Tata wa Isima mwami Mutabuliki, Tata wange bwe yali akyakola mu State House kwa baneiba bafezana baali ba mikwano nnyo. Kati Isima ate nali samumanyira ku internet. Nali namumanya kubanga baneiba bafezana. Ate nali namumanya kubanga Tata we mwami Mutabuliki ne family yaffe baali beemanyi. So twalina omukwano ogwo. But the last time when nayogera naye, I remember it was a Wednesday. Nga ngamba nti akoye ba YouTuber ayagala tukole YouTube yaffe nga tusharinga content. Era twali tulina kutandika lwa mukaago. So okufaako ekyali shoko y'amaanyi gyendi era yandeetera okukyusa ebintu bingi. Nasenguka gye nali mbeera kubanga nange nali mbeera kisaasi. Isima yateranga okujja ewange. Kati mukyala wange Tasha nga bwe mpulira nti anyiizizza nga nnyenda wa Namukadde Isima nga mubuuza jjajja mu obufumbo mwabukolanga mutya mu biseera byammwe. He was a vibe. Isima olw'okuba nti yali mukulu yalina information nyingi gye twali tutayina. Kati gattako nti yali agenzeeko Sweden ng'ali exposed nnyo. Va ku bano baakaya abaasamira obwasaamiriza bakagenda e Canada ng'ate balina mu biyumba. Govanga ku musajja yali omuyiribi ku Wilson Street ne yeetwala e Canada. Kati Isima yajjanga n'atugamba nga comparinga life ye Canada exposure n'agigattako ey'e Uganda n'apredictinga future. Otegeera. Kati okumanya Isima yali w'amaanyi. Look at these idiots baakaye. Bagenze Canada naye bakyakola bye bakola mu Uganda. Poliisi ya Katwe bali mu kunoonyereza ku musango gw'okukuba omuntu oba gye tuyita assault. Omusango guno baguyingizizza complainant yemulugunya anti producer gwe bamuyita Di Mario anti yamukubye. Complainant ye Luke Wandera yatutukiridde awo mu Katwe police nga yagamba nti yawa Di Mario sente okumukolera ennyimba naye buli lunaku Di Mario amugamba tekomawo enkya, komawo lululi, hard drive eri mu tawuni teriwo wano, ebintu ng'ebyo. Kati Joe mwami Luke Wandera yagenda mu studio ya Mario ng'amusaba ki olulimba lwe
Di Mario ate namugamba nti hard drive eri mu town. Awo yeera agamba nti mpa sente oba hard drive. Gizirize sente zange zinakuwa oba mpa oluyimba lwange. Naye Di Mario ekifo kikumuwa oluyimba oba sente ye yatandikirawo okumukuba. Yamukubye nnyo, ono natutuukirira fene tugulawo omusango ya assault. Tumuwadde medical form agende abasawo bagijuze medical form eyo agikomyewo atuleetere ejja kuba ngo obujulizi obukakasa anti Di Mario yamukubye. Di Mario tetunaba kumuwa summons naye manyi tujja muyita enkyawo baleero tuyinza okumuyita nga weekend otekola ki tenaba kuggwa naye omusango gyeguli. Twagala kukubiriza ba producers abayimbi abali mu entertainment industry mwewala okulwana tekuyamba oli akuwadde bibye mukolere si okuza obusungu n'otandika okumukuba omanyi omaze olina sente ze omaze okulya sente ze ate odda n'otandika okukola ki okumukuba eyo tebeera nkola nnungi. Naye ku luno omusango guno tugenda kukwasa omukono gwa kyuma kubanga ono bamukubye bubwe. Obulamu bulungi mpola mpola munange. Music atambula atya? Nga bwe byali ejjo nga bwe bigenda beera enkya nga bwe bibadde bibeera era bwe bikyali. Okay. Yeah. Tulina ensonga ze twalabye mawulire ntugamba katukunoonyeeko etwawulidde nga omukulu ayogera ku linnya lyo n'agamba nti omukulu Di Mario yali ankuba naye omukulu Vale Music n'agamba omusajja mulekere awo muleke agende. Gw'ensonga waziraba otya awo ku studio ya Di Mario? Kyamanyi ne bw'obeera ggwa mpadde interview bw'osanga abalwane kisooka okujja mu bwongo kutaasa. Okay. So bw'oba tobataasiza wabaawo ensonga zo bbiri oba ssatu either osobola okuba nga obatya endala osobola okuba nga tebikkwatako naye bw'oba olumirirwa obulamu bw'omuntu osobola okutaasa. So nze nakola ogwange, I played my part. Nasanga abalwana ng'ebibalwanya nsonga za nnyimba. Ate nga bw'obimanyi kibanga omuntu okunsanga ewange n'oyagala olwane nange oba togenda kumalako kuba tusobola kumanya butya bwe ndisekiwa. So ndowooza ze embeera ezaaliwo nasanga omulenzi bali mu mukuba nsonga za luyimba ndaba nga kiyitiridde nga waaya mute agende agwe walala kireme kubeera waawo wennyini ate we tukasiba. Okitegeera? Di Mario omuyinamu obuzibu bwonna mpanga lyonna lyozze ng'omulaba? Di Mario kyali wange. In fact kati kambabulira abantu abatamanyi Dima ye muntu asobola okukubira. Simanyi neze ankubira ku kusimu nambuuza oba nalidde. Abantu abo batono tebasangika. Muntu nga celebrity nenga asobola okulumirwa upcoming yenna oba muyimbi yenna. Kati Di Mario nze simufusanga nga mubuzibu. Wabula abantu abalala kye batamanyi Di Mario ali ku market. Di Mario abeera n'abayimbi bangi nnyo n'abamu tajjukira mbu abaddeko nabo. So bw'obanga odimandinga oluyimba lwo kiba kyetaaga n'oludimandinga naye mu ngeri ya mpola ng'omuntu akimanyi nti ne gw'obanja naye ki muntu. Yes. Naye muvuka gamba oluyimba balukola mu January ne guno gwaka abadde amugamba bino na 22 komawo enkya komawo luli komawo January w'omwaka guno. Kati nze nina 2 nakola ne Di Mario January w'omwaka guno. Kati kiba kitegeeza ono aba yase nnyo. Anyway nakyo kibi okubanga tugenda mu gwokutaano ng'olimba walutandika January nga tonalufuna. But then woyagalira oluyimba lwo omuntu oba omusaba oluyimba soka omutunuulira omusanze ali mukola ki. Kituufu abeera alina sente zo naye nga naye akyakubanja ng'alina gundi project yo kati nawe omukwatamu mpola n'omuwamu engeri yaki yakaganya akadde omuntu n'omuwa obudde ofuna bulungi. Sigamba mbu kirungi okubeera ng'oluyimba talufuna no alina oddufuna but mu mbeera ki
mbeera ki? Amanya gange bampita Lukwandera aka ery'obuyimbi waya bwongo. Okay. Ya nga nina obuzibu obwantu seeko lwali lunaku lwa Mande. Okay. Olunaku lwa Mande ng'era olunaku olulala nakeera ku makya nengenda wa Dimario okubanja oluyimba lwange. Oluyimba olwo nalokola mwezi gwa January ngenda kuza omwezi 9. Okay. Natuwa ku studio nga tetunabakola luyimba nitukkizaganya ne Dimario nansaba emitwalo 3. Emitwalo 3 naye sirina ssente zonna nenkwatako emitwalo 23. Okay. Nenzimuwa. Okay. Netuyingira studio netukola oluyimba naŋŋamba balance njamuleeta nga nkimye oluyimba oluwedde. Okay. Natoola demu n'agimpa. Demu y'oluyimba olwo gye nakola n'agitoola n'agimpa. Amize sawa ya kulaluka msawa ya kumayuka msawa ya kumekamu. Okay. Nengenda naye nagamba oluvannyuma lw'ennaku 3 oba 4 oluyimba lunaaba luwedde. Okay. Naye nkomewo ne balance we. Okay. Nange nagenda nenkola nga bwe kisoboka nenoonya ssente ezo. Okay. Olwayitawo ennaku ezo yaŋŋambye nnya nenkomawo ku studio. Okay. Nendeeta ssente. Okay. Nemugamba mpa oluyimba lwange kuba ndese balance wo. Naŋŋamba oluyimba terunaaba kuggwa ennaku zino mbadde mbeera bize. Naŋŋamba ojja kudda. Nenkiwaamu ennaku zaali nga nyeera mu maaso nenkomawo. Era nemusanga naŋŋamba naye nkyali bize waliwo ebintawanya biki nenzirayo nensibawo olunaku lulamba nenzirayo. Ogwokuna najja last week eyo wiiki ewedde lwali lwakuna neŋŋendayo nemugamba Dimario mpa oluyimba lwange lwagala kwetedde sente zo. Naŋŋamba genda olabe producer eyakwata amaloboozi bamuyita Whisky. Okay. Akebere mu laptop agule project nzije tugimalirize. Eno sawa ya kumayuka msawa ya kulaluka msawa ya kumekamu. Okay. Nengenda nenoonya Whisky najja oteeka mu title y'oluyimba. Whisky naŋŋamba oluyimba teruliimu. Nemugamba kijja kiti ate nga gwe wa voicing oluyimba. Oluyimba Dimario yalukola gwe n'oluvoicinga kijja kiti okuba nti teruliimu. Okay. So munange netubeera ne baŋŋamba ndowooza Feloni yagenda nalo. Feloni yo naye producer yagenda nalo mu laptop ye. So noonya namba y'essimu omukubire. Saawa zinagenda okuwera nga 9 nga tutandika project. Zinentula zawula saawa 9 omusajja siraba kigenda mu maaso nensuka nengenda nemugamba wali atudde n'abayabe nga bali mu kulyawo okoola we banywerawo enjaga. Nemugamba munnange nze bakiganye mpa ssente zange. Naŋŋamba nkugambye mpa balance wange emitwalo 7 okuwa oluyimba. Nemugamba oluyimba ogenda lumpa luliwa oganye olumaliriza oluyimba ngamba nkuwe ssente sola kuwa balance emitwalo 7 nga sinaba kulaba project yange kubeze nakuwako zennyingi emitwalo 23. Nali nkyayogera nasituka nankuba omugere n'engu eri ku kisenge nansamba sambawo nankuba ebikonde yankuba nnyo.